choliko waliwo ba Canada babiri, the Europeans, yes, ababiri, Uganda yabadeporti nze wiiki ewedde nebassa ku nnyonyi bamukutu gwa mule gwa CBC e Canada babatadde ku nnyonyi nebakanya Uganda bagana mu ddeeyo wamu. Lwaki amawulire agazze gategeezezza mbu gavumenti ababakamye Ministry ya Internal Affairs yagenda nti babadde ne kyekubiira mu kwata amawulire ago okuganika eryensi. Tukuba tochi kyombuuzizza international community etututte etya oba etulaba etya nga tugenda mu 2021. Nganze Bobi Wine abyogera ekibuli gyabadde, nganze Bobi Wine ne tiimu yange ne banne Uganda abasigaddewo twagala okwebooza shemu zaata yafudde ki ne report muziika mutyo omuntu naggwera mu ttaka nga temuna producing a report ku ki kyamusse. Waliwo akabuzo kenfunyeko no mangu mu bwongo nga njagala nkabuzeeko mukulu Moses, our international politics analyst. Mukulu Moses, oloza international figure fiwa no mu Uganda etulaba etya mu kalwa ka 2021 okiraba waggwe nti international community etulaba etya mukaluka tugenda kabiri 2021. One, His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine gutulabanga as the biggest threat eri Museveni akulembere eggwanga, gutulabanga w'amaanyi era twagala tumwogereko nnyo bana Uganda bakitegera bali ebweru tubagambe nti ewaka race y'abantu bameka babiri, Museveni ne Bobi Wine. Then internationally banamawulire ba Canada babiri abamukutu gwa CBC wiki ewedde babatisse ne bakandi kunyo ne badde mu ndamu gwanga Canada babagobye nsonga babadde balina kyekubira mu covering ya bo bagamba we are professionals, we are professional jans abalina okuteekera okuwensi ebigenda mu maaso mu kaluka 2021 mu Uganda. Baba deportings sakombulire anti banaffe abatulaba mukulu producer nyegatwe n'omukulu no babiri nga tuwayamuko kintu kino kintu kikulu nnyo ensi erina okukimanya. Kyoliko waliwo ba Canada babiri, the Europeans, yes, ababiri, Uganda yabadeporti nze wiiki ewedde nebassa ku nnyonyi bamukutu gwa mule gwa CBC e Canada babatadde ku nnyonyi nebakanya Uganda bagana mu ddeeyo wamu. Lwaki amawulire agazze gategeezezza mbu gavumenti ababakamye Ministry ya Internal Affairs yagenda nti babadde ne kyekubiira mu kwata amawulire ago okuganika eryensi. Tukuba tochi kyombuuzizza international community etututte etya oba etulaba etya nga tugenda mu 2021. One, nkugambye bw'okeera ku maca someone who was accredited aina accreditations okukavalinga mu nsi yonna buli wantu wonna n'omudetaininga for 10 hours. You detain an international jan for 10 hours. After that n'omudisa ku nnyonyi n'omukanyuga ewaabwe goloza kifaananyi kyekisooka okujja mu bwongo obwo international community. Two, Uganda batulaba luddawa. Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine atuuka mu mbeera ey'okwambala akakookolo ku mutwe n'okwambala bulletproof. Mu kaseera kano Kyagulanyi Sentamu bamugisaako enkofiira emmyufu ku posters ze bamaze omugisaako enkofiira emmyufu. Tulowooza nti ballot paper twagala Bobi Wine nga bw'afaanana ayite mu bantu bamutegeere abatamulabangako kunaku lw'okulonda bamukole ki bamutinga bamutegeera. Olwaleero after creating fear around him because mu Uganda tewannabaawo tteeka ligaana kalule oba ggwe kugula bulletproof. Obadde okimanyi ekyo? Osobola okunnumba n'ogenda mu Owino n'ogenda ku William Street n'ogula bulletproof, no one will ask you that. Ekibuzo Uganda bakola bulletproof teziriiwo naye tetulina tukole mundu
tukola masasi Uganda tukole mmundu tukola masasi ebisoso nkole webiri naye bakukiriza okuba ne mmundu oba tuzikola tuzikole eruwero tukola masasi naye bakukiriza okuba nago tokiriza kuba na masasi naye Uganda tetukola bullet proofs naye ate tewali tteeka ligaana muntu kwambala bullet proof ekitegeeza nti naawe osobola ogitumya okuva eri mukwano gwe London n'agikweza n'okola ki for your own safety. Kakati kyoliko Bobi Wine yagirina kuba attacking Bobi Wine yalinga leero then enkera n'agifuna. Nze ndowooza nti okugifuna giyinza okubeera emikwano ng'Abakanada era bavaayo namuga nti mobile mattresses ne tents ze basulamu ziizo zigenda zikuyambe international community ekikola mobile mattresses ne tents singa bagoba mu hoteli genda bakoleki genda okoleki ofune wosula that is international community weewaawo kakati bannaffe abatulaba nti ekintu kino tukiriko twebuuza international community etulaba etya ekifaananyi kyetuwa mutandise okubiraba biki byekola international community already Bobi Wine yamuwa mattresses singa akugaana okusula mu hoteli nga badde bamugobamu abadde afuna wasula singa oba obuze olina obuzibu kutuusizaako bavayo mangu so kyova nti no tugezaako banyonyola obbalaga ekiri international ne local what international community is doing for Bobi Wine maybe and President Museveni and other parties mukulu kalule kakati otangaza mu that's what we call international community yes naye kinkuteko mubabiro kibe kiti ogobote mu namawulire international recognized naye ategwe n'omutika ku nnyonyi naffe tebatutika eri mu nsi zaabwe ne batuza wano byebizibu nti omuwandiisi omu yagamba n'agamba nti journalism oba omulimu gw'amawulire tegulibeera mulimu mpaka bannakyemalira ng'amaze okukola ki okuva mu bukulembeze journalism tegugibeera mulimu mpaka nga bannakyemalira bamaze okukola ki bamaze okukita batambule bagende tunuulira North Korea olwaleero media yona eri controlled by the state media in North Korea eri controlled by the state yana mu Uganda twakirabyeko gende Rwanda state emala kwekennenya amawulire niwagamba ga publish agamba kati mugafulumi tukyali balamu mu nsi muno but anyway twalabyeko ne Uganda ng'ensi yes tula negenda mu America ne bawaayo sente nyingi nnyo ne bagamba buli mikutu gya YouTube gyonna mutuyambe mu giggale babagoba ekyo badde okimanyi ekyo kisoboka bulungi nnyo kubanga Uganda ekikoze naye eddembe ly'amawulire BBC ono juza twera namba za masimu ni WhatsApp numbers nga bajjanizi be Uganda BBC Al Jazeera ne batugamba nti mutuweleze ku WhatsApp yonna bye mulaba harassment zibakolebwa nga bannamawulire mutuweleze ku ki mutuweleze ku WhatsApp obubi obubakolebwako bwe mbanga asobola okukeera ku makya omuntu someone is trying to harass a journalist over a jan ne recording akatambi na bwe malo kakwata ne kasindika awantu nga proof BBC yakoze documentary Kenya ku bakazi abadde babba abaana abakazi abagumba nga bagenda mu bulwaliro ne bagula abaana naye munnamulira BBC yakoze documentary yayambala kamera wano bwati bakuta abakazi abadde batunda abaana Kenya that is journalism bw'otutemako omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono n'otugana okukwata obutambi ng'obwo kitegeeza nti abakola underground journalism investigative journalism oba otumazeewo emirimu giba giweddewo onojika muganda ffe Solomon Serwanja bwe yakola documentary ku baali babba eddagala oze yakikola atya that was investigative journalism someone ajja n'ateeka kamera somewhere n'akwata activities neziyinza okubeera nga zigenda mu maaso n'ama nassa ku YouTube n'approvinga right abantu so awo ensi bwetyo bwetambula Uganda kijja kusobola kutemako nsi magulu ensi egenda kutambula after today oba olwaleero n'enkya naluli ensi ejja kutambula tenyinza okugamba okay nga tunaatera okumaliriza akawungezi kano akaleero mukulu
Karoli. Omanyi leero tuwadde mbozi twadde tunyumyamu kulaba ensi nga bwetambula. Nebuuza lwaki abasiraamu ebikonge mu mwezi gumu mu Uganda bafudde. Mu kusookera ddala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ng'omusiraamu kugenda kwa Allah. Though mbadde ntunuulira nnyo okwogera kwa Bobi Wine mu kuziika muganda ffe Sheikh Nuhu Muzaata batte, n'agamba nti oba famire ya Muzaata mwalidde mu kukyusa olulimi lwammwe oba temwalidde, Katonda yasinga okumanya. N'agamba nti nganze Bobi Wine abyogera ekibuli gy'abadde, nganze Bobi Wine ne ttiimu yange ne banne Uganda abasigaddewo twagala okwebuuza Sheikh Muzaata yafudde ki, ne ripooti muziika mutya omuntu naggwera mu ttaka nga temuna producing report ku ki kyamusse. How dare you? Bw'oba osobola okukebera omuntu COVID n'ogamba kalule tumuggyeko test ya COVID, wait for some hours, n'ogenda mu laboratory. N'okebera omuntu HIV, n'ogenda mu laboratory n'okebera n'ova with hours, n'ogamba nti ono kino kyekimusse. Lwaki oziika omuntu nga tuwadde bannayuganda ripooti? Tuwe eriwo, tuwe ripooti eriwo, tugambe mugende n'ekyo, abantu bagumireko emitima. Gwe tugambe kyonna ekiriwo, but you leaving questions behind. Tuzigenda nga twebuuza omusajja abadde mu ddwaliro international emuyenga gy'abadde muli kiriniki ekawaala oba ekansanga, kati kiki ennyo kyemusinga kiriniki? If you cannot, temusobola kukebera muntu kino kyekimusse mu nnaku z'amazzi yafudde jjo, nnaku lwakutaano ssaawa 8:30, tumuziise ssaawa 10:30, ripooti tennafuluma. Mubadde mujjanjaba ki kibadde kimuluma? So muganda wange ne banna flashlight byebibuuzo bannayuganda, nze ntemyetemye ekyange tozo kitegedde, ntemyetemye ekyange kyekyo. Lwaki tulekera questions ennyingi bwe zityo? Lwaki bannayuganda obaleka nga beebuuza? Gwe bagambe nti musujja, bagambe nti omutima gwatubidde mu mazzi, tuginye n'ekyo ekiriwo. Naye abasiraamu bakyebuuza ku byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga, naye tusaba gavumenti eveeyo efulumya report ku ki kyasse basseeka baffe amangu n'embiro. Nze bwe ntyo mbadde ndowooza. Okay, sibula abatulaba. Okay, bana flashlight Uganda tuyanze nnyo teyanzeege, mwebale nnyo bali eddala. Ensonga tuzoogedde, tubasuubiza nti tujja kudda nga tufunye omukisa twongere okumerengula akalulu k'eggwanga Uganda nga bekakola ki n'ebweru w'eggwanga erya Uganda. Bingi ebigenda maaso, Ethiopia etiguri eyo nayo si byangu, tujja kubitemaatema, tujja kuba tubiraba gye bujja mu maaso eyo, naye nga mwebale nnyo bali eddala. Abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, e Jordan, na messages nazirabye, ne mawanga amalala nga America ne Bungereza, messages twazirayo. Mwebale nnyo okutwagala ku Flash at Uganda n'okutubeererawo, nammwe mwebeerewo, Mukama Katonda abakuume. Okay, bana flashlight channel Uganda tuyanza nnyo ate mutukize tukoma olunaku kuno olwaleero tujja kukomawo eno program bagiyita international politics. Program eno mpya abambadde tebugimanyi, program mpya tugezaako okubategeeza kiki ekiri mu ggwanga, kiki ekiri e Bulaaya, n'amabala e Bulaaya mututegeeze kiki ekiri eyo, mutusindikire ku messages, ku WhatsApp zaffe, mu text, mutubuulire embeera etambula etya, ne bano abano bannansi banno basobola okutegeera kiki ekiri mu kutambula. Kakati n'olw'ensonga eyo olwaleero mutukkirize tukomaawo. Mwenna tubatumidde nnyo, naddala Prosigwa ate olifani waffe nnyo namba emu, nkulaba nnyo ba Moses, abafufa international tubalaba, mwebale nnyo message musindika, mwe abali mu Italy mwebale nnyo, Denmark, Italy, Abu Dhabi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwekumire ku mukutu gwaffe the Flashlight Channel Uganda. Bannange nkomekeza mbagamba mwambale masks obulwadde gye buli COVID kills. Kindly protect yourself because
tubasaba ge Uganda empya gye mwagala ne future gye mwagala zibona zibasanga mukyali balamu. Production manager Kabanda Hood mwebale kuweereza mwebale kuteeka ku machines ezitufuula kiki tulunako olwaleero nammwe mwenna abali eyo betutasobodde okutuuka ku lunaku olwaleero tubagala nnyo mubeere bulungi mutulundire ku program yaffe eddako ng'omukama asiimye mubeere bulungi sigazidde ng'omwanji wa program Ahebwa Rogers.